Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkwaniriza ku programu yaffe Nganzi Ennungi eyina ekigambo kya Luwarabu naye kivunulwa albayina. Wanono tunnyonnyola ebinnyonnyolo ebyannyonnyolwa abannyonnyozi nga bannyonnyokwa. Ekisembayo sijja kimalayo naye nga tugezaako okulaga nti tuyitaayita mu bigambo ebiba bibulamu okumulungula, netubimulungula bulungi bwe kiba kinyeebwa n'ogenda okirya nga kyonna kikunkumuka bukunkumusobola okuba nti kiba kikubiddwa bulungi ddala. Era olunaku lwaleero ndi ne bashekhe babiri nga bulijjo, ndi ne Sheikh Ali Zikusooka Omulangira ate nga n'ebigambo byayirimu omuntu w'amaanyi nnyo, era otera omuwulira ng'alambika ebigambo bye. Nembeera ne Sheikh Ashraf Bazanya Nengo. Olwaleero nitugenda kulambulula ki ekigambo kye twagala tulabe bashekhe ababiri bo okusinziira ku bitabo bye bajja bagattaganya bo babiraba batya. Tugenda kulambulira ku kigambo ky'okweddira. Abantu beddira, nze ndi wa Mamba, ndi wa Ngabi, buli omu alina kyeyeddira, nga nze ndi wa Ngabi naye njiri oba sigira. Bigambo biba bingi mu kyo, wabula twagala tulabe obusiraamu bwe butuuka ku kanyumira ako okweddira bukwogerako ki. Ngenda kusooka wa Sheikh Ali mubuuze bwe yamaze wiiki ye, kuba tumaze wiiki nga tulabagana n'ebibaddemu byonna okufiira okubadde kungi. Tuwulire kyagamba inshallah, tusabukulule omusomo gwaffe mu butongole. Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wiiki ekutambulidde eti? Twebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu olw'okuba nti ffe ate tukyali mu abo balekedde omukka tussa. Wiiki erimu ebinene bingi naddala ebikwatagana ku ffe. Tebadde nnyangu, erimu challenges zaayo. Abantu bange balwadde, abalala bali mu malwaliro, naye alhamdulillah Mungu akyabalekedde obulamu, tuli awo mu mbeera yakumwebaza mu mbeera yonna. Alhamdulillah ala kulli haal. Wabula ntwala omukisa guno era okwongera okunnyonnyola nga bw'ogambye nti okunnyonnyola, twala omukisa guno okutegeeza abatulaba nti ensonga yaffe yakunnyonnyola tetulinamu kigendererwa kirala. Kubanga nina eyankubidde essimu nampeereza ne message naŋŋamba nti waliwo ensonga eno n'eno, ne muga nti ekigendererwa kya puroguramu eno kunnyonnyola, naye entegeera zonna weeziri tetusobola kujjawo ntegeera muntu gy'alina, naye tekitugaana kutuusa eri baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala oba oliawo ebyo bimaze ebbanga nga byekwese ate nga biteekeddwa okubeera nti bivaayo, kuba Mungu subhanahu wa ta'ala ffe kyatuvunaana kutuusa ebyo bye tutegedde. Bwe tulaba nga otegedde bulala nga naffe tutegedde bulala, entegeerayo tetugigoba era tugikkiriza, kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yatugamba era kye yatukubiriza, kye njagala abantu bonna batwale nti entegeera si yeemu. Ne mu bigambo bya Nabbi sallallahu nga bwe yabyogera tetusobola bitegeera kyekimu, naye mu hadithi eyo nze gye nsinga okuwa ekitiibwa naddala mu kisaawe kyayirimu, eyinza okumalawo omuntu okutuula mu kifo nga kyotuddemu, ku lulimi lwe ne kuyitako ekigambo ekigenda okunyiiza omuntu nga naye yalowooza nti asomesa naye ng'akosa era anyiiza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi eno ndoza yabamanyi, yaba abalinako ku irimu, yagamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye sallallahu alaihi wasallam nti Mungu asaasira omuntu, Mungu asaasira omuntu duwa awulidde byenjogera, sami'a maqalati, n'abitegeera. Mutegeera bulungi? N'abikola ki? N'abitegeera. Nkakasa
nti kubaawulira nga nabbi ayogera abamanyi abaliwo olwaleero taliiwo eyawulira nga nabbi ayogera kuba eyawulira nga nabbi ayogeraga sami'tu wahuwa sahabi era eyawulira nga nabbi ayogera agamba nti shahadtu hadartu kuntu maa ebyo byebigambo ebikozesebwa nawulira naliwo okitegeera nali ntudde nali ntambula kuntu radifa nabiyi bwe biti olwo ng'omanya oyo awulidde so abo baali basahaba bannabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi n'abateekako ekigambo kigamba nti sami'a maqalati awulidde byenjogera nga bya mu ddiini awulidde byenjogera nga bya mu ddiini si ebibyo ebya nabbi sallallahu alaihi wasallam just eby'omuntu nga bya mu ki nga bya mu ddiini fawaaha ekyetaagisa okutegeera wano nti alfahamu wekiri kutegeera era tukisaba Mungu akituwe naye waliyo daraja fawqa alfahamu waliwo ekisinga fahamu alwa'i nabbi kyeyakozesa mu hadithi eno comprehension. There is understanding and there is comprehension. Mu Luganda kyeki waliwo okutegeera n'okunyonyoka kyokozesezza ng'otandika waliwo omuntu okubanga ekintu akitegedde naye nga si munyonyofu mukyo ntegedde bulungi kati nabbi yagamba bali nti Mungu asaasira omuntu awulidde byenjogera n'abinyonyoka n'abitegeera n'abinyonyoka kubanga ekigendererwa mu kuwulira nga nabbi ayogera kutuusa bubaka buno bubeere nga buli hereditary butambula era kyekyobusika kyaffeffe kyetwewaana nakyo okay then bw'oba otuusa fawaaha n'abitegeera fa addaaha n'abituusa tebikoma ku ye oteeka obituusa oteekwa okubituusa fa addaaha kama sami'aha naye bw'oba otuusa mwana watu totuusa ntegeerayo era totuusa nyinyonyokayo nnyo tuusa nga bw'owulidde nkola ki nga bw'owulidde nabbi ayogera nga bw'ayogedde kubanga entegeera za njawulo bw'onootuusa entegeerayo ggwe ogenda kuleeta ebizibu muki mu society mu bantu nabbi kyavaga nti farubba muballaghin oba oli awo bano booyogereramu ebigambo byange nze byenjogedde mutiyinza okubaamu omuntu nga awaa min sami'in nga mwana wattu mutegeevu munyonyofu okusinga gwaze okukola ki okusomesa kakati nze Ashrafu gwe n'abawalimu bonna abatuula mu kamera abatuula mu ntebe nga basomesa abatuula ku bituuti so tovaayo n'olowooza n'omulundi n'ogumu nti byoyogera gwesembayo bitegeera tekikuyita mu maaso n'omulundi n'ogumu n'ogaa nti byoyogera gwesembayo bitegeera kuba nabbi sallallahu amaze okukutegeeza nti entegeerayo eyinza okuba nga ntono okunnyonnyolako kuyinza okuba nga kutono era ndowooza okunnyonnyola okutono kwe kuvuddemu okukosa oli n'alowooza nti onannyonnyodde bubi naye najja nannyonnyola naye ngaekituleeta ebiseera byaffe bisinga kukakasa nti twogera ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yayogera ne tuteekawo entegeera eviirako gye tutakaka muntu yenna gye tutakaka muntu yenna kubeera nti ateekeddwa kutegeera nga bwe tutegedde wabula ate naye tetumugana nti tukake gwe kyokoze totukaka naawe kyotegedde naye tutuula ne tutegeera era ne tutambula ne hadithi za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tutambula ne aya za Allah subhanahu wa ta'ala era ensonga lwaki tujja ne tubaako bye twogera nga ekigendererwa kyaffe kuyingira mu hadithi ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyo gye nkugambye nti nabbi yasaba edduwa buli omu gye yali yayaanidde
naye sisuubirayo kuyaayaanira dduwa ya kusuubira kusaasira kwa Mungu ng'oyita Hamza ekiyenje olwedde okoze kyagaana nabbi akiganye ate gwe kyokozesa ate eno hadithi etandise nakukusabira ki mikisa Mungu asaasire, Mungu akusaasire okutuusaku ebigambo kuno Mungu akole ki akusaasire, naye Mungu akusaasire nga olulimi lwo luyitako ate embeera ezitali nnungi. So tusaba Allah fenna nga abawalimu tweddeko mu nnimi ne mu butya bwe tutuusa. So ekyono ne bwe kiba nga tekikunyiizizza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ate mwana wattu yagamba nti mabalu aqwami bwatyo bwe yayogeranga yagamba nti ekibinja ky'abantu naye n'atabeera specific nti oba Hamza nti oba ono Hamza ayambala ejjiini naye si yali enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ate era teyinza kuba nkola ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama. So buli agezaako okugikozesa tukutegeeza nti ddayo ku nkola entuufu tujja kutambula bulungi iri mu bwetyo bwetambula. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Mashallah ye Sheikh Ali Zikusooka olwono mukuleetedde akulage wiiki ye bwagirabye emutambulidde ne message z'essimu olumu zifuuka ezibu naye akunnyonnyodde munaaye oyige engeri gy'olina okukwatamu ebintu naddala ayamuweereza ka message ako. Njagala kudda awa Sheikh Ashraf Bazanya Nengo naye ambuulire wiiki we yatambudde naawe akubuulire sigenda mukkiriza kwogera kigambo omusomo guno mpaka ng'amaze kubeera ng'atubuulira wiiki we yamutambulire. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa kullu man sara ala nahjihi ila yawmiddin, amma ba'd. Sheikh Hamza nze alhamdulillah wiiki ebadde nnungi, wiiki embeeredde nnungi kuba nsisinkanye ebyenyi byabaddu ebyenjawulo. Mbaddeko mu madarasa ag'enjawulo alhamdulillah, Ramadan nga bw'ogimanyi, mbaddeko ne mu kusiibuluka n'abantu ab'enjawulo. So ebadde ekyantambulidde bulungi, saba Allah tabaraka wa taala atwongere bulungi ku bulungi. Naye nzikiriza ebigambo bya Sheikh Ali mbyogereko akagambo kamu, wakye bayita al adabu fil khilaf, empisa mu kwawukana. Ntegerekese singa obusiraamu buno tebwali mu kwawukana mu ntegeera tetwandibadde na madhehebu ana. Ntegereka Sheikh Ali oba oli awo n'amalala, naye olwokuba baalabanga nusuusu mu ndaba ez'enjawulo, wano n'abeera n'ekigambo hadithi agitegedde bw'ati Imam Abu Hanifa alayhi rahmatullah ne Imam Anas ibn Malik alayhi rahmatullah, Imam Darul Hijra al-Asbahani naye nabanga hadithi agitegedde bw'ati, Imam Shafi Muhammad ibn Idris n'agitegeera bw'ati, al-Imam Ahmad ibn Hanbal naye n'ategeera bw'atyo, n'abalala al-Imam Thawri n'abalala. Ntegerekese okuwa ekyokulabirako ekyangu abantu abo okumanya babeeranga n'empisa wakati mu kwawukana. Sayyidi al-Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah mu madhehebu ge agaba Hanabila kimanyikiddwa bulungi nti imaamu yagamba buli muntu yenna ali ennyama y'eŋŋamiya ewuzu ateekeddwa okukola ki era bw'atafuna wuzu tasaala. Ekitegeeza eŋŋamiya emalako wuzu inda al-Hanabila, madhehebu gaba Hanabila. Ntegerekese. Wa amma al-Imam Anas ibn Malik, Imam Malik ibn Anas wal Imam Shafi'i bekigambo waabwe kigamba nti temalaako omuntu asobola okugirya najja akola ki najja asaala. Ntegerekese ng'ali ku wuzu ye gye yabadde nayo nga tannaba kulya eŋŋamiya, bw'aba yabadde ne wuzu n'alya eŋŋamiya asobola okusaala nga tazeemu kufuna ndala. Saad Ahmad ibn Hanbal yagamba nedda. Al-Imam bwe baamubuuza nti Imam hal tasihhu as-salah, esswala eyaffe ekkirizibwa nga tusalidde emabega w'oyo, kuba ffe tuli bayizi ba Ahmad ibn Hanbal, emabega w'oyo Ali ali ku madhehebu g'Abashafii eyasadde ne wuzu eri gye yalisiza ennyama y'eŋŋamiya, Imaamu yabagamba ekigambo ekijjayo empisa. Yabagamba nti aada'u as-salata khalfa Malikiyun wa Shafi'i, mulowooza nsobola okuleka esswala nga Imaamu Maliki yasaaza obanga Shafi'i yasaaza, nsobola okugireka?
abada tasobola kugireka. Ntegeregese ekitegeeza nti lahum qawl, balina ekigambo ekyabwe, nange nina ekiki ekigambo ekyange. Ntegeregese naye wakati awo waliwo ihtiraamu, waliwo okuwaŋŋana ebitiibwa wakati mu kwawukana. Okwawukana kya butonde bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakola ki, bwe yakiteekateeka. So obubaka bwange eri ensonga lwaki Allah yakitonda, yensonga obubaka bwange eri abawalimu olwaleero bonna abayinza okuba nga batulaba, tuzze empisa eyo Sheikh Ali gyabadde akoonako wakati mu kwawukana. Tusobola okwawukana naam fi fahmi nusus, mu kutegeera ayo ba hadithi, lakin aina al adab. Obuzibu tebuli mu kugamba nti Ali agambye bwati, ntegeregeze Hamza agambye bwati, Ashraf agamba ala. Obuzibu ekyo kimanyikiddwa, lakin obuzibu buliriddawa antasubbani wa asubbak, onvume nkuvume. Obwo bwe buzibu, onvume nkole ki, nkuvume. Naye omuwalimu tetumusuubiramu ate kuvaamu kigambo kigenda kunyiiza muwalimu munne oba kunyiiza omuntu omulala. Tusobola nti omuwalimu yenna agenda kuba ne messaging kuma tudde tutambulire ku plate emu oba ku page emu nga tewaliwo mbeera yonna kusuka muguwa. Tusiŋŋane Sheikh Ali tugwangane mu kifuba mu mbeera efaanaganako bwetyo. Wadde yayogedde ekyawukana ku ggwe mutereevu era nga wano we tusuubira kyokulaba nti mbakyaze babiri nti olina ekirowoozo ky'oyinza okuba nakyo ku nsonga zo zitwongerako. Oluusi Sheikh Ali n'abeera nakirala mutereevu. naye bino ebigambo tugamba nti birina nnyini byo kyebiva tebirina twala. Ena ddiini ya Mungu Sheikh, ena ddiini ya Mungu ate ye yamugikuuma. Nze ne bwe siikole kyenkola Allah agenda kuleeta abagenda okukikola okusinga nze wallahi. Sheikh Ashraf Bazanya Nengo ebigambo byabiwunzise bwatyo, naye ndowooza obiwulira bisomesa nnyo bw'obigatta n'ebya Sheikh Ali. Balaga nti tulina okuba n'empisa naddala ffe abalungamya abandi. Sheikh Ali, olw'obutalwawo budde buli mu kunzirukako nnyo, omuntu bw'awulira ekigambo mu lulimi Oluganda, oli musajja mulangira, ekigambo kweddira omuntu akirowoozeeko ati? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamza neyanziza okumbuuza ekibuuzo ekifaananako bwe kiti, naye enkola yange ogimanyi. Enkola yange tesibuka mu kye bayita Buganda, kubanga Obuganda bulina ekibukola gye twatandikira. Njagala okitegere bulungi, Obuganda buno bulina ekibukola. Obuganda ekibukola byebika. Ntegerekese bulungi. Ebika okujja okumenyaamenya bwe tuba nga tuli specifically ku kigambo Buganda, kati nga tuzze tuli waka wano ti Buganda, manya nti Omunyankole tumuggyeko, Omusoga tumuggyeko, Omuteeso tumuggyeko, kuba ne mu Uganda muno mulimu abateddira. Mu Uganda muno munyini muno mwaffe mutuwangalira mulimu abateddira bino nga tebalina. Naye njagala okutegeeza nti mode and medium of identification oba engeri y'okutegeeragana, engeri y'okutegeera endiyo, engeri y'okutegeera ki endiyo, lineage yetuleetera ebyo kye baliise okweddira. Identity butya bwotegeerekeka, butya bwokola ki, butya bwotegeerekeka. So kakati butya litaarafu. Aya twaginyonnyola ebireeta bino litaarafu. Kakati ffe wano ewaffe mu Buganda ne tujja ne tunoonya litaarafu yaffe ega nti butya bwotegeerekeka. Butya bwokola ki, butya bwotegeerekeka. Obuganda butambulira mu Bwakabaka obuze bubeerawo. So then oteekwa okumanya history y'Obwakabaka, oteekwa okumanya history ya totems, emiziro. Naye nga bwe tuli mu ddiini, nga bwe tuli mu ki, nga bwe tuli mu ddiini,
ebimu ku byaleetera abantu okweddira byali byakulya, ebimu ku bireetera abantu okufuna emiziro byali byakulya, because ekitawanya abantu ekigambo muziro kyeweziyizaako kitegeeza nti kyewekoze ki kyeweziyizaako oba ekitatambula naawe, ekitatambula na bulamu bwo bulungi. Buli ekitatambula na bulamu, buli ekintu bwe kitatambula na bulamu bwo bulungi kiba kitegeeza nti kikkosa. Kati buli ekikkosa oteeka okyewala, buli ekikkosa okola ki okyewala. Ntegerekese bulungi? Kyekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yagamba abaddu n'abaga nti wala tulku biaidikum ila tahluka, temufuuka ensonga yokola ki yokusaanawo, yokwezikiriza, yokwerumya, yokwekosa. Because tahaluka tekitegeeza kusaanyawo obulamu kyokka, kirina gye kitandikira. Oyinza okuba nga kino kyolidde kyekikuviiriddeko ekizibu n'otuuka kukola ki n'otuuka kukufa. So tahaluka bw'oba nga onnyonnyodde kiri ekisembayo ekyokufa, then oteekwa okuba nga olina byeweerabidde ebyendibadde bikutuusa kukola ki kukufa okwo. Kyekigambo kya Allah ekyaga nti waja'alna likulli shay'in sababa, buli kintu kirina ensonga, buli kintu kirina ensonga yakyo, buli kintu kirina ensonga yakyo. So eventually Sheikh Hamza, okweddira kuva wano ewaffe mu Buganda, kiva buli omuntu kyeyeddira eri abo abaatusooka abaateekawo lineage y'okweddira, kirina elementi y'okubeera nti kyakosa. Abantu abalina kyebeddira kiba kyabakosa mu musaayi gwabwe, kikosa. Kiyinza obutakosa bwonna, naye mu musaayi gwabwe kikosa. wabula tebakyeddira lwa kukyagala ng'endowooza zaffe. Si byakwagala, nfuna bulungi. Wano waffe mu Buganda buli kika kirina gye kiva, buli kika kirina gye kiva era kirina atandika nakyo, kirina atandika nakyo. Ne bajja kati ewesiga olugiriri owaki kirina gye kiva, just okukuuma identity eyo nti bano baana booli, naye oyo yakosebwa kino. Bwe kiba kyamukosa kisuubirwa okukosa abaana be olwokuba nti omusaayi gwe gumu, kisuubirwa okukosa abaana be olwokuba omusaayi gukola ki, olwokuba omusaayi gwe gumu. Kisuubirwa nti bw'anaaba ye yennyini olwokuba kimukosezza, buli ekikkosa bw'oba muzadde, bw'oba olina bw'olabirira ng'obaagaliza bulungi, obaga nti ekyo si kirungi, kuba kijja bakosa, olaba kinkosezza, then eventually kitegeeza nti naawe kisobola okukola ki, nammwe kijja bakosa, n'obaga nti bannange ekyo mukireke. Abantu bano balina emitima emirungi nti ye bwe kyamukosanga ng'atiiririra abantu nti abaana bange kino bwe kinkosezza nabo omusaayi gwe gumu kijja kubakosa. Njagala kudda ku byakulya mu layini gye nnyinnyonnyola. Ebyokulya byonna okuva mu mmere eriibwa, okay? Olwaleero njagala oyonge n'okweddira kyewabuuzizza. Olwaleero hatman nze waffe ku musaayi gwaffe ffe tuli balangira, tuli baki, tuli balangira, naye omusaayi gwa kitange n'omusaayi gwa taata wange omuto, ntegerekese bulungi, gusobola okubeera nga gwa
because bino byetaaga okutegeerekeka, and this is how vast baseeka gye bateekeddwa okugenda era gye bateekeddwa okutunula okujja okunnyonnyola bino. Ntegeerekese bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti kulu min tayyibati ma razaqnakum. Mungu alina ebintu bibiri, alina ebintu bye yatuteera mu nsi muno nga biri halali hatman general, byonna biri halali bisobola okukozesebwa. Ntegeerekese bulungi. Naye bwe yali atulagira okubaako ne bye tussa munda bye tulya yatugamba tayibaati halalan tayiba nejjanga conditions ziri meka nga kya halali nga kirungi halalan tayiba kyotekeddwa okulya kitambula n'omubiri gwo n'omusaayi kitambula n'omusaayi gwo lye ekyakkirizibwa nga kirungi gy'oli. Then tayiba eno waliyo Sheikh Hamza kinjagala omuwa, waliwo ekya halali nga tekitambula naawe naye nga nze kitambula nange. Ngera wayinza okubawo ekya halali nga Sheikh Ali takikozesa naye nga nze okikozesa. kyenjagala okunnyonnyola Hamza. Embeera eno gye ndaba nga tugenze mu ddwaliro ne bagamba kuwuliwa blood group oplus olina kulya bino. Kati ate nno Hamza, Hamza kyengezaako okugamba nti obusiraamu buno bwali bugenda ne bunnyonnyola ekintu nnyo naye entegeera eyaddala nejja leeti entegeera eyaddala kati nga bwe tuli olwaleero nekijja leeti olw'ensonga nti tetukiwadde nnyo obudde. Kyekiri kye twagala nti osoma n'ofunda, osomamu n'okola ki n'ofunda. Kaakati Seeka Hamza, ebyokulya bino bitambula ne kye bayita genetics. Ebyokulya bitambula ne kye bayita genetics. Ate genetics yentonda yeggwe Hamza, omusaayi gwo enkola y'omubiri gwo. Ate Sheikh Ali katono nnyo, obusiraamu tebwerabira musaayi. Of course. Bano Sheikh Ali kyakugamba nti ekyakosa jjajjaawo n'akutiririra okukukosa ekyo nabbi kyeyogera mu hadithi nti al-irqu dassas gujja kugoberagana. Al-irqu dassas bw'okivuunula mu bujjuvu omusaayi gulondoola, omusaayi gwerondoola, omusaayi kalondoozi. Kakati genetics buli lwoba nga tomanyi genetics ojja kwogeza amaanyi mangi. Bw'omala okwogeza amaanyi mangi then abasajja abatudde wansi ne basoma gwe byogenda okusoma okusingako bakomewo bakunnyonnyola ekikwatagana n'omusaayi ne genetics, bakugambe nti wuliriza Seeka Hamza. Nze mbadde wuliriza Seeka Hamza ti omusaayi gwo oba genetics wo genotype yo tekolagana na byakulya bino naye biri halali. Tolya nnyo nnyama olwa blood group naye teyina buzibu kuba sigadde. Abalala ayinza okuba teyina buzibu naye gwe ogirya nga eri halali, naye olumala okugirya oluvannyuma lw'ekiseera ogenda kulwala, egenda kukukosa. Siraamu bugenda wala okutuuka then Mungu yali wadde tatutonda bino byonna yabituwa tubitegeere. So Hamza, taata wange omuto omusaayi gwe ne taata wange anzaalira ddala bayinza okubeera nga bonna ba gurupu emu bonna nga ba gurupu emu blood group O, naye nga genetics ayawukana. Ngono wa blood group O nga bw'oba osoma mu mbeera efaananako bwetyo nga bakugamba nti ono explorer ono hunter, naye nga bonna bawamu baana ba musajja omu, naye ne bamaama bayinza okuba nga banjawulo. Genetics wa maama ono omulala bwe yeegatta n'omusaayi gwa taata, genetics wa maama ayinza okubeera nga assa wansi okukosebwa kw'okulya ekintu, abaana ba maama ono nga bakirya
abamaama ono nga tebakirya olwa genetics oyo. Ntegerekese bulungi? Basajja bakulu. Sheikh Ali kyensaba mu kino sekamuza nsaba tutambule bino ndaba byetaaga nnyo okutegeera. Era tubigenda mpola kuba tuvudde ku kweddira. Kye kituleeta mu kweddira. Tuzze ne tugaziwa. Tayo ngenda nja kwogera nga kansooke ntwale Sheikh mukuumulamu ne Sheikh Ashraf. Njagala kudda mu kitundu ekyokubiri ngenda kuwa Sheikh Ali akakisa mu dakiika nga 5 atufundiikirira awo watuuse kuba awo wennyini ng'enjogera y'obwetera okugamba nti watuuse wetwagala akubire eddala akubewo nnyo mu dakiika 5 male nzire ku ludda lwa Sheikh Ashraf. Tuli ku kigambo okweddira mu pulogulaamu yaffe eno gye bayita omunnyonnyozi tugezaako kunnyonnyola albayina tugezaako kunnyonnyola ove wano kyotategeeredde wano oyinza obutakifuna walala. Kampumulemu katono nkomawo. Weebale nnyo nkukulisaayo mukuumulamu. Olwo nno tuzze kunnyonnyola kubanga pulogulaamu bagiyita albayina obunnyonnyofu twagala tukunnyonnyole otegeere bulungi ng'oli bwe yagamba nti njagala nkunnyonnyole ekinnyonnyola ekyannyonnyolwa abannyonnyozi abannyonnyokwa balala kyekisembayo tekigira naye nga Abaswahili bo bagamba ataka nikufafanulie ufafanuzi uliofafanukiwa na ufafanuzi waliofafanuliwa ufafanuzi n'otegeera ebigambo. Kati n'Omuswahili bwali ategedde nti tuli mu albayina tunataka kufafanulia ili ufafanukiwe. Ndi ne bashekhe wallahi bwe batandika ebigambo toyagala bamale. Nalese ngambye dakiika 5 ze tutandika nazo mu kitundu ekyokubiri ngenda kuziwola Sheikh Ali afundikire ensonga y'okweddira ate atunnyonnyola okweddira kyeki tukitegere bulungi male nzire wa Sheikh Ashraf. Sheikh Ali. Naam, mbadde ntegeeza nti omusaayi guno ebbanga gye gwamala nga gukosebwa ebyo ebimu Mungu byakola ki? Waliwo ekikosa nga kikosa kibuna. Ekikosa nga kibuna nabbi yakigaana ne Allah yakigaana ne nabbi nakola ki? Nakigaana Sheikh Ashraf. Era mu kutambula mu mbeera efaananako bwetyo ng'okikozesa okosebwa. Ekimu ku byo ennyama y'embizzi. Ennyama y'embizzi teryakkirizibwa girya kubanga enkosa yaayo ekosa bonna kati tesobola kubeera halaali eri muntu yenna kubanga entonda ya Allah gye yagitondamu yeekosa eyinza okulwaza bonna bonna ebalwaza buli agirya mulwadde scientifically buli agirya mulwadde n'omusaayi n'ekifudde kyokka nga Allah bwe yabigaana ebyo byonna butwa hurrimat alaykum almayta waddam walahma khinzir n'ebyo ebirina okukosa kw'abantu maanawiya kyekiseeka ebitalabibwa bye tugamba abantu nti waliwo ebyekusifu kubanga egino gy'emisomo gyetaaga ate obudde nga buwanvuko ebyo byekusifu ekyo Allah kyaga nti wama uhilla lighayri llah bihi walmunhanika walmawqudha walmutaraddiya wannatiha wama akala sabu illa ma zakkaytum wama dhubiha ala nusubi. Ebyo byebijja nga bikosa maanawiya biri mu surati Maida. Ekifudde omusaayi ennyama y'embizzi ekifudde kyokka annatiha ekivudde waggulu ne kigwa ekigudde ne kifa wama akala sabu kyosanze nga ebisolo byakiriddeko ebisolo ebyo ebiyigga nga byakiriddeko ebyo byonna Mungu yabigaana abantu kubanga bikoseza wamu. Kakati waliwo ebirala Mungu bye yakkiriza nga tebikosa bantu bonna bikosaako baki
bikosaako bamu bibeera halal. Okay? Naye gwe buli lwokisanga nga kikosa ogwo muziro gyoli kuggwe naye kunze si muziro. Kuggwe gwe kikosa ogwo muziro gwange sigenda kiri olw'okunkosa kikukosa naye ate bekitakosa. Sheikh Ali ne idafa ku ekyo era bw'okirya ng'okimanyi kikukosa tu'tham tabbu ofuna omusango. Kikkirizibwa naam naye olw'okuba nti gwe bw'okirya kikukosa ate Allah yagaana okwekosa kati buli weweekosa ofuna omusango. Okuggyako ng'oli muharati al-idtirar mu mbeera ey'okukakibwa nti kyoteekeddwa kyekiriwo. Ntegerekese bulungi? So kakati bajjajja ffe aba Buganda buli ekyamukosanga yasuubira nti kigenda kukosa abantu be kubanga al-irqu dassaas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebigambo bino atayagadde ajja kuba tayagadde n'ebyo binnyonnyofu. Sheikh Ashraf agala kumala budde kubanga ebigambo byammwe biwooma nnyo okumatira oyinza kutuvu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa ba'd. Njagala kwebaza Sheikh Ali ebigambo byatuwadde bikoze bulungi bijja ekifaananyi ky'emiziro. Ntegeregese Sheikh Ali nsaba abatulaba bano batambulira ku peji emu naffe. Bannange tulina ebintu bibiri byanjawulo. Tulina kye tuyita al-hukmu. Al-hukmu ennamula ya Katonda gye yalamula ku kintu eyenkomeredde tokizzaako kirala. Ya hurrimata alaykum ebyo Allah yabifuula haramu ku buli muntu kabe nga afaanana atya waggwanga ki mweru ebyo haramu mwenna bibakosa. Ntegerekeza eyo hukumu. Tuyina kye tuyita al-fatwa. Bibiri byanjawulo Sheikh Hamza. Al-hukmu wal-fatwa. Ekintu kisobola kuba nga hukumu yakyo haramu lakin fatwa nejja n'ekiwa ekirala ekitali kiri naye nga byonna mukuvundwa kitegeeza nnamula ekyokulabirako Sheikh Hamza. Embizi era mwate okugirya haram. Sheikh aya java okusoma haram hatiman tozaako kigambo embizi haram wa lahma al-khinzir haram. Ntegeregese lakin fi halati al-idtirar mu mbeera ey'obuwaze otuuse tewali kyakulya kyonna abaliwo bonna balya mbizi obulamu bugenda. Idhan hukmu akilu lahmi al-khinzir haram. Ntegeregese لكن الفتوى في هذه الحالة الفتوى قد تساوي نكونو mweyembeera akirizibwa takirizibwa yajuzu lahu. Ntegeregeze kuba ali mu mbeera. Idhan al-hukmu la yajuz haram, al-fatwa yajuz mu kiseera ki mu bbanga ki mu budde ki. Kuba fatwa yetambulira mu kiseera bbanga ki budde ki mu bantu ki. Okitegedde kakati fe obuzibu bwe tulina nti omuntu ajja nayogera mu kisaawe kya fiqhi n'aleeta hukumu nga naam hukumu yeeyo naye n'ateetegereza baani bayogereramu era wayogerera lwaki kyayogera kituufu tewali okubuusabuusa naye kyaleese hukumu wayi tagirina eno entegeera kati yesusse ku ye olina okwetegereza njogerera mu baani. Nabi Muhammad ababulamu oyogedde bulungi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga eno lumu nali mu Bulange nenjikoonako Sheikh Ali ey'emiziro nenjireeta olwakuba sigamba nti nabbi yeddira nswaswa naye nakiwulira nnyo mu bantu ab'enjawulo nga banga Sheikh wagambye nabbi yeddira nswaswa naye naddayo nempuliriza amaloboozi gange simanyi ekigambo ekyo kyavaawa. Abakyogera bulungi tusaba Allah bambi abasonyiwe baba bakyogera mutima mubi nsaba Allah abasonyiwe nze nabasonyiwa sibalinako nsonga. Tayib kyemani njagala hadithi ya Sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu yaleeta obuzibu abantu tebagitegeera
kiddayo ku kigambo kiwayogera nti obudde tebubaawo bakuwa eddakiika ntono ate bano babeera ku mizingalo batuvuga baleeta obuzibu tayeb kale hadithi emujagala Sheikh Ali tugitunuulire ffenna Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu yaini Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hadithi ntuufu nga Imam al-Bukhari bwagireeta fi sahih na manyaba hadithi walabaji Imam Muslim najita mu riwaya ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu Sayyidina Abdullah ibn Abbas agamba wetegereza hadithi ni abantu basatu abakulu ennyo okwetegereza mulimu ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam mulimu Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ni mubamu ni Sayyidina Khalid ibn al-Walid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yongera kuno kuna mama waffe anzija Maimuna abonzija abakulu bano bebakyali waggulu je mitwe minene ntegerekese bano bonna Bakuraishi bonna Bakuraishi nga banyizoga nti bonna baganda munjogere ebuna Nabi sallallahu alayhi wasallam la Abdullah ibn Abbas atugamba nti dakhaltu ana nayingira nze wa Khalid ibn al-Walid ngani ne Khalid mutabani wa Walid ibn al-Walid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu muganda we ebaluganda awono nzije Sheikh Ali okubo nsima ninesonga nyiso okugera bana basatu era lwaki be bayingire wa nabbi waliwo ensonga ntegeregese aganti nayingira nze ne Khalid ibn al-Walid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayta Maimuna twayingira fa babiri ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali basatu bemade nkonako nga tuyingira mu nyumba ya Maimuna Maimuna mama wafa bakiriza mchala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntegeregese bwe bayingira wa mama wafe Maimuna tekikubeera wala nti Maimuna ono mchala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mama wabano bombiri yomuto kubanga Maimuna binti al-Harith tata we Harith Harith yaina omwana omulala gwe bayitanga Lubaba al-Kubra mama wa Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ntegeregese Harith ono yaina omwana omulala yayitibwanga Lubaba as-Sughra mama wa Khalid ibn al-Walid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ishigeza ndi mama ba Luganda ni mchara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama wa Maimuna ntegeregeze bano Khalid ibn Abbas baita Maimuna mama kubanga mama wabo omuto ate Nabi yaganti al-khala fi manzilati al-um mama mutabira mu kifo kya mama ddala otali kubuusa buusa bwe bayingire wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdullah ibn Abbas agamba fa utiya bi dabbin mahnuthin ne baleeta ennyama eyenswaswa ng'ennyama eyo nkalirire bulungi njokyekirabika bulungi alfaham naam alfaham mashwi njokyerabika bulungi nnyo bwe bagireeta emaaso g'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntegeregese ne bagimuwa Nabbi fa ahwa ilaihi Nabbi n'agisembeza oba n'agisemberera kuba bagireesa agenda kugirya agiwa omukono ntegeregeze fa ahwa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi Nabbi n'agiwa omukono agitandika okugirya faqala ba'dhu an-niswati allati fi bayti Maimuna omu ku bakyala abali mu nyumba ya Maimuna ono mama waffe gwe bayitanga ummu hafidin radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha omukyala ono bwamanya Nabbi bamwetedde ennyama y'enswaswa oba yali agireese omukyala ono ummu hafida bashora abanyola hadithi batugamba nti yali omuto yali muganda w'abano ekitegeeza nti bana abooluganda bali bana betwogeddeko tulinamu Maimuna tulinamu Lubaba ne Lubaba babiri nga tulinamu ne Hafida kati Hafida ono omuto ye yali akyali mu maka ga kitaawe Najidi bwe yali azze okulaba ku mukulu we Maimuna azze omulabako n'amuleetera ennyama y'enswaswa bo bagirya Najidi bwe bagireeta mu maaso g'owekitiibwa Nabi Muhammad sallama yamanya bumanya nti mutume ife olw'okuba tuli nja kufuna kifaananyi kiyinza kujja mu kifaananyi ky'abantu abo ife tuli bakika
kikachi wane ekine nyama ekirya nga Buganda tebagirya nga kine nyama ekirya nga Buganda tebagirya masalan waliwo wane abali obunyonyi wane ffe tulya nnyo obunyonyi wane Buganda tetulya bunyonyi naye abakyoli babulya nga bwinza ogaa nti ffe ebukyoli gyenva tugirya n'aleeta ennyama ey'akanyonyi n'agireetera maama mwannyina muganda we aba muganda ono kuba yagirya nga gwe oyinza owasa omukyalo omukyoli muganda we n'amuleetera kuba yagikola ki agirya ewaabwe bagirya bwagireeta ne bagiteegeka bulungi omukyalo yamanya nabbi ewaabwe tebagirya kuba baganda ekyokulabirako ekyangu asagala ntwagaine omusajja gaine nabbi yali muganda manya nti babifuna bulala kuba baganda kyava yagamba nti abaffe mumubuulire nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekyokulabirako ekyangu talowooza nti nyama ya nkoko ya kanyonyi mumubuulire agirye ng'agikoze ki bw'aba wakugirya agirye ng'agitegedde bwe bamala omugamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabbi mumubuulire bima yuridu an yakula talowooza nti njiibwa lino jjuba sheeko kigiye bulungi nabbi sallallahu alayhi wasallam bamala omugamba ekigambo ekyo farafaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yadahu nabbi teyakwatako najjako omukono kunswaswa nabbi najjako omukono bwajjako omukono hadithi Abdullah ibn Abbas egamba nti Abdullah ibn Abbas kyava yamugamba aharamun huwa ya rasulallah Khalid eri edala ya Khalid eno Abdullah ibn Abbas aharamun huwa ya rasulallah mutume bulijjo ennyama ya haramu tekkirizibwa kugirya haramu ki ono wa Sheikh Ali gwayogedde haramu abuna abantu bonna ffenna tetukkirizibwa kugirya ya rasulallah Nabi sallallahu alayhi wasallam namugamba nti la si bwe guli abasobola okugirya bo tebalina buzibu ntegeregeza walakinahu lam yakun bi ardi qawmi Sheikh Ali gwabavunulaawo walakinahu lam yakun bi ardi qawmi ewaffe gyenva ennyama eyo yabaayo tebagirya ffe Buganda tetulya bunyonyi era wano omuntu omusanga ali akanyonyi ogamba seeka obadde ki era oyinza obutaddamu kulya wuwe naye nga ka haramu kalya okitegedde nabbi amugamba nti lam yakun bi ardi qawmi ewaffe eno gyenva abaayo tebagirya ekimu ku kibuzaabuza Sheikh Ali kyetwagaye waayo okutegeera kuno okwa waggulu kukyabulamu ekimu ku kibuzaabuza abawalimu baffe kwe kwewuunya nga Khalid ibn al-Walid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ye mu hadithi agamba bwati nabbi wamala ogamba nti si ya haramu yagamba Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala Khalid alla nabbi naawe ensonga ey'okubiri nagamba nti fa ajidni uafihi fa ajidni uafuhu olwokuba eri waffe tebagirya no pulira muli tekijja tekivaayo ntegeregeza njesonyiwa nze natukako yerekereza natukako mu supermarket Saudi Arabia naine mukwano gwange omu tugenda okugula enkoko ne tugisanga nga eri wamu ne scorpions mu firiji emu wallahi yanema okulya namuga ntugula ng'omutima gwange mpulira gwesise omanyi kye bayita scorpion Sheikh Hamza kiwuka kino kyebigulu ebingi kiti nga wane waffe tekiriika naye abaswayiri betwabeeranga nabo ku wihida fa ajidni uafuhu emmeeme yange tekikkiriza emmeeme ekiganye nabbi ensonga alina bbiri zawadde lwakitalidde ensonga esooka abe waffe tebagirya ewaffe temanyikiddwa teri mu biriibwe waffe naye si ya haramu ekyokubiri nemmeeme egikoze eki nemmeeme egiganye Sayyidina Abdullah ibn Abbas agamba nti qala Khalidu Sayyidina Khalid ibn Walid kyava yagamba nti fajitarartuhu nze nengisembeza weewuunye bali basatu Ibn Abbas Khalid ibn Walid ni Rasulu sallallahu alayhi wasallam nani asembeza Khalid ibn Walid agamba fajitarartuhu nze nengisembeza fa akaltuhu si fa akalnahu sinne tujirya naye nze nenjikola ki nze nenjirya wa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yanzur
nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaba wano Hamza waliwo kibuuzo lwaki Khalid yalya ayagala nziremu nzija nga nabbi amulaba lwaki Khalid yalya nabbi n'atalya Ibn Abbas yalya oba teyalya Sheikh Ali gwabaddamu lwaki Khalid alidde nabbi amulaba nabbi n'atalya nabbi n'atakola ki n'atalya kale tuyinza ogaa nti nabbi lwaki talidde byabyogedde Khalid lwaki Ibn Abbas yalya teyalya endaba kyetwagambye nti endaba esobola okwawukana kakati Khalid talina luganda na nabbi sallallahu alaihi wasallam okay omusaayi gwa Khalid guli eno mumama okay omusaayi gwa Khalid guli mu bamaama ate yevudde ki ennyama yevudde ennyama kyenakugambye naye ate Ibn Abbas omusaayi gwe gusemberedde nnyo ogwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mbeera y'obutalya nenabbi oga nti la yujadu biardi qaumi enswaswa eno ewaffe tekola ki teriiyo nze fa ajiduni nze emmeme yange tekola ki tegisika njagala okukuzzayo ku kyenatandise nakyo ekya genetics mu nsonga eno nti nabbi sallam ogaana okulya nagaa nti sigiharamisa ate sigikola ki ate sigihalalisa naye waffe tekola ki teriiyo ayinza okuba nebyatidde nga biri genetico kyekimwogeza nti ewaffe because genetics ali katono nnyo abamu ku kibasumbuwa nti nabbi yali mu Quraishi ne Khalid ibn al-Walid mu Quraishi ate bonna be Makka naye Khalid maama ali mu saidi ya maama okitegedde ku ludda lwa maama eno janonooza maama agirya ekyokubiri Sheikh Ali nze nene waggulu njatunuleyo bwe twetegereza abakuraishi bano twagamba nti Bukuraishi bubeerenga Buganda bw'obulaba ntegerekese naye wansi eriyo ebirala nabbi saa sallama wa banu hashimu ono Khalidu ibnu al-Walidi ibnu al-Mughira al-Makhzumiyu al-Qurashi omumakhuzumi omukurashi nabbi mu njogera enfunze mutume wangabi Khalid wangeye bajakola ki anesa jakola birako lero mutume omuwadde ekika sagala ogende naye abategeera oyo singa batategeera babiri basatu enamba esinga obungi eba ekitegedde nti ndese kyakulabirako abategeera abo ebasinga obungi ndese kyakulabirako nti nabbi sallallahu alaihi wasallam tugambe nti wangabi tukitwale wangabi kyakulabirako kankigumize Khalid ibn al-Walid wangeye Khalid ibn al-Walid wangeye ntegeregeze kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam kiba kitegeeza nti ye ne Ibn Abbas babanu Hashimu bangabi bo babiri baki era nabbi ogamba lam yakun bi ardi qaumi nti ffe ewaffe ebuwanda abengabi enyama tetugikola ki ewaffe ebuwanda abe Masaka nga Baganda n'abeeno ewa Namboze emukono nabo Baganda naye Obuganda bwe bumu kakati Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu bonna baali ba Makka naam bonna baali bamuki ba Makka naye bano banu Hashimu ono Makhzumi idhan Khalid yalya olwokuba ye mu Makhzumi muganda owengeye atayina buzibu ku ngabi oba Sheikh Ali ndikugupejemu naawe kikyo kyennyini sebo ekitegeeza nti bajjajjaffe bwe baakosebwa bagamba abaana baabwe nti ekyo si kirungi era ne mutume kyagamba wano nti ffe waffe ayina nokuba yali tegiryango temukosangako naye mmeme yafala okuba yasingana bajjajja be tebagikola ate seeka ngambi ayinza okuba taban waliwo ebintu ebiri tayibaat ekintu kyonna nga kiri
tayyib gyoli emmeme yo tekigaana nga kirungi gyoli emmeme yo tekigoba. Nsigaze eddakiika 10 njagala kuba kati ekintu nga kirungi eri omubiri gwo omusaayi gwo teri nsonga lwaki Mungu akuleetera okwesittala ku kyo kubanga kyekidda gyoli ate kigenda kuyamba obulamu bwo. Mu dakiika zino 10 Sheikh Ali njagala kuba kati we tutuuse tutambula wamu alhamdulillah. Tuli ku page yamu naawe? Nebu. Alhamdulillah. So omuziro so kye bayita omuziro kitegedde? Ne kye bayita okweddira kitegedde? Bulungi. Munnyonnyole eno. Otunnyonnyodde omuziro ntegeddemu n'oli gwensubira atulaba nti nze nnyinza okuba nnyina ekinkosa ekyo nenkyeziizaako omuziro naye abalala nga basobola okukirya era n'okyeddira. Era bw'ogambanga nti kya haraamu olw'okuba tokirya ofuna omusango. Wabula kya haraamu kuggwe. Kifuuka haraamu olw'okuba gwe kikkosa. Mu Busiraamu era katono nnyo Shamsa tunakugendaawo nzikiriza katonga kiseewo. Era aya eri lwaki nabbi Allah mugamba nti lima tuharrim ma ahalla Allahu lak, ye nabbi kyali tekimukosa ate ne Allah yakita kubanga nabbi yali akyagala nnyo naye n'akivaako lw'abakyala. Abakyala bano wallahi mutume ojjeeno. Era Mungu yagamba bino ndooza era wano we wali obuzibu kuba okugamba nti sirya ngabi oli wangabi sirya ngabi nsiimisa mugema ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu era si bwe kiri nti sirya ngabi owamu ensamba mugema wa nkima kituufu mugema wa nkima sirya nkima naye nkima bagirya gye bali abagirya naye nga zinaaba waliwo hadithi ezigaana zinaaba mekhlabi biki weziri. Kakati kyembadde nzijjako Allah yayogera ensonga mu aya ya seeka n'agamba tabtaghi marudata azwajik, naye omusajja engabi gwekosezza nemubutula atagireka kubanga alina gwasiimisa si tayibu gyali kubanga bamubuuziza oyagala abakyala bo basiime kubanga era nabbi yakikola lwakusiimisa abakyala kyekyalimu. Era Allah kyava yamugamba nti lima tuharrim ma ahalla Allahu lak, lwaki weeziyizaako Allah kyeyakukkiriza nga naawe omubiri gwe gukikkiriza. Nyina dakiika 7 Sheikh Ashira omanyi kati ngenze bayingiramu sirya kawunga mu Buganda njagala mu lulimi kankosa nnyo yemu ku mmere gye nsinga okwagala naye ate nze wano bwennyini we tuli abamanyi bennyini bali nze kawunga seeka nze kawunga muwogo nze ate mu nsi nze ekyagaana mu bulamu bwange enseenene kyenjagala temutuwa buli omu anedda kikuwa kyakulabirako kyankufa abali wano kituufu nga okirya Sheikh Ali oli enseenene ndira dda sisobola giteeka mu kamwa kange abali naye teri haramu. Era ewange waka mukyala wange ayagala enseenene nga bw'okiwulira omuleka n'azirya nzigula n'enzitwala n'azirya naye nze sobola kugiteeka era naye akimanyi sizirya era agaseka mubulire byagenda okulya talya enseenene mu bigambo ebirambuufu ebitegeerwa ffe abantu b'owansi. Okweddira kuno mu Buganda tulina bwe tukumanyi nti oli bw'aba yeddira ekintu ebiseera ebisinga takirya era nga bwe muzze munnyonnyola. Nsaba mu bigambo ebitegeerebwa kuba kuli kubadde kunnyonnyola nga bwe tulina puroguramu yaffe Al-Bayinat. Sheikh, Obusiraamu ekitegeeza okusinziira ku bigambo bino okikkaatiriza era ng'okikakasa nti omuntu bw'agaana okulya ekintu olw'okuba kyeyeddira talina buzibu. Otandise nange? Otandise nawe. Tayib, neyanziza. Sheikh Hamza neyanziza abatulaba njagala nnyo bawule ebintu bibiri kyenakugambye nga ntandika. Twawule hukumu ne fatwa. Omuwalimu yenna ali mu mbeera efaanaganako ng'eyange n'abalala bali ku madaala manene badokita n'abansingako kyandibadde kirungi gye bali nga tebannaba kwogera okusooka okwetegereza embeera y'abantu we bali.
ntegerekese ekyo kituwa fatwa eyinza okwawukanako ne hukumu. Oli bw'avaayo n'agamba nti ekyo kiri haraamu nga tekimukosa olide ate nga ne Allah teyakigaana afuna bulungi omusango watali kubuusabuusa. Ekyokubiri Sheikh Ali nga sinaba kugenda wala nze okusinziira bwe naakawulira amaloozi ge naakawulira mu bantu ab'enjawulo ku nsonga y'emiziro ffenna twogera kigambo kyekimu naye twawukana olusi mu ntuusa na kutegeera. Tewali yenna yagambye mbawoli mbe naawulidde bayinza oba sinawulira naye bye naawulidde tewaliyo yagambye nti eyeddira engabi eri haraamu okugirya batta. Sinakiwulira wabula bonna bagamba nti engabi teri haraamu kuba Allah yagikola ki yagikkiriza era kikituufu. Wabula nsobola obutagirya kubanga lam yakun bi ardi qawmi ewaffe ab'engabi egwe nawe oli wangabi Hamza ewaffe ebuwanda naye teri haraamu kubanga tumanyi jjajjaffe yamukosa n'atutiiririra era nabbi yaila gye yawa mu hadith nti si bya nswaswa kubanga oyagala kunzayo bagambe nagambye nabbi yeddira nswaswa kyewayogedde nti sigiridde enswaswa eno olw'okuba emmeeme yange ewaffe twanike nabbi gyatega nakyo ewaffe teri mu nnyama eriibwa. Ekyokubiri nange kennyini neesanga emmeeme gigobye naye teri haraamu engabi teri haraamu ayagala okugirya era asobola agirye. Sheikh Ali kyagala nze nyinza oba muganda wange Sheikh Ibrahim gwagirye temukosa. Wannyonnyoledde ku Ibn Abbas ne Khalid butereevu nti Ibn Abbas yinza okuba esobola omukosa ate nga Khalid temukosa butereevu. Nkitegerekese bulungi kubanga taata wa Khalid si Muhashimi wadde nga yawasa Muharithi naye taata wa Ibn Abbas Muhashimi eyawasa wa so omusaayi gwa Ibn Abbas ne Khalid bwegattira mu bamaama ng'ogwa Khalid gusobola okuba nga nnyo ng'ogwa maama mungi n'atakosebwa. Mu bigambo byo Sheikh Ali nti bwe tubeera mu kika tuli bangabi Sheikh bino byakutegeera tuyinza okubeera abooluganda ababiri ne wabaawo omuto wange ali engabi nga naye ali mu kika kya ngabi ate nze ne ŋŋamba neddira ngabi sijja ggirya ffenna tetulina buzibu gwe bw'eba ekukosa eri haraamu gy'oli wadde mpulira njagala buli ekikosa kubanga egenda kukukosa buli ekikosa ofune obuzibu ate Mungu yakugaana okwekosa because tuddeyo omanyi bino biddayo eri mu makasidu ate abantu ze balwawo okutunuulira because makasidu mulimu okukuuma gwoteekeddwa okuba nga oli mulamu. Kyova olaba buli lwolwala oteeka okugenda mu ddwaliro wejjanjaba owone bw'otejjanjaba olina ebyokuwoza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Hamza ebintu ebibiri wewali ensonga abatula jinjagala bagoberere alfatwa ne hukumu sekali awe wasumbuwa eswala era muletya okujisala eswala waje tekwa kanuni kamalize mbadisa bakankamalize kanuni njagala Sheikh Hamza no enjawulo ya fatwa ne hukumu eswala botajisala ovuna omusango sibo kiri naye nabbi yagamba hukumu yani la salata inda hadarati at-ta'am bwe bajjula temusaala kuba kati abantu niya teriiwo bonna tebalina khushu'u obwongo budduse ku mmere naye la salata inda hadarati ta'am omuntu avunula kungulaga nabbi yagamba temusaalanga ebbanga limala nga bali mu waliwo emmere awo era avuna omwanizo gandi wabaawo ata temugira kuba emmere weeri lakini lwaki nabbi agambye ekyo kubanga khushu'u egenda kubula ate ng'eswala yeetaaga khushu'u okitegedde kakati naawe mu kulya ogenda kulya ki era kikuyisa kitya kyo kiramulwa kitya kyogenda okulya bw'otegereyo omaze emiziro togenda kuddamu kugibonaabonera mu gikkirizibwa tegikkirizibwa ojja kuba obimaze. Nsaba tufundikire obudde bunzituseeko naye nsuubira mbawadde obudde obumala era nze ntegedde
nsuubira ne bwe mbadde nkiikirira eyo balaika babitegedde bulungi nti okweddira tubawadde ekya Buganda ekikwatagana ekiri mu Buganda sijja kiyita kya Buganda tubawadde ekya Allah jalla jalaalu ekivaamu enkola Abaganda gye bakola ki gye basinziirako. However bano Abaganda bateekeddwa kwongera kusumulula kigambo kigamba nti abasajja gye buvudde ne gye buva bazze bawasa abakyala nga baki nga bangi. Ekiddayo ku nsonga yange ekugamba nti nze omwana gwenzadde mu mukyalo ono ne gwenzadde mu mukyalo ono noono emisaayi giba gyanjawulo baba balina omusaayi ogwange naye bano abaana basobola okuba nga omusaayi ogwange gwe gusingamu obungi ng'ekinkosa definitely ku musaayi ogwange nabwe kigenda kubakosa. Nabbi kyavaaga nti takhayyaru lilutfikum, buli omu anoonye wegendereze wetegereze musaayi olina okwetegereza omusaayi fa inna al-irqa dassas ekyo kijja kutwala ne kukuwasa bwoba okyagenda kutwala ne mukuwasa fa inna al-irqa dassas bw'otegeera bino osobola n'okumanya lwaki tewaali wasizza ono lwaki tewaali wasiza ono era bidda mu musaayi ogwo ne bikosa. Nayagala nnyo tusome ku aya ey'okuwasa inshallah ye programu genda okuddako Sheikh Ashraf Sagala ogyongeddeyo kale ogira akawagu ng'abantu balinze ogukota njagala programu edakwagaba n'abatuwadde obulamu Sheikh abatukuumire babenga we bali balamu bagenda kutunnyonnyola tujja kusimba nnyo amakanda kukuwasa okwo tulaba ate kukuli kutya ndowooza otegedde okweddira era kati ogenda kufuna ekifo jja ekituufu. Wallahu a'lam. Programu Allah yasinga okumanya nga Sheikh Ali bw'agambye. Programu yaffe nganzi nkugaye bagiyita okunnyonnyola albayina, okunnyonnyola n'otegeera bulungi ekyo ekiba kitamulunguka ne kimulunguka. Omwanjuzi era omutesitesi mbadde Hamza Mulindwa kamba siibulire wano ate twete Owengabi kamba siibulire wano inshallah tulabagane kyobola baffe tetweddira abalangira mashallah alaikum abalangira nga tonnasiibula abalangira tebeddiranga naye waliwo seka gwe naye abalangira agamba mwali mwine bye mwetaasa abalangira nedda abalangira olulyo lwabwe lwabeeranga n'omusaayi ebiseera ebisinga nga guli strong nga ebisinga tebibakosa era kyovulaba Mungu yabasaasira nga bibavaamu n'obukulembeze. Abalangira beddira mpologoma ab'empologoma balina ensonga. Empologoma yakosa omwana wa Ssekabaka. Abalangira abamu abaali batambudde naye n'abagoba n'abagamba mumweddire empologoma kuba ekosezza omwana wange. Ontegedde bulungi. Ekitegeeza gwe oli mulangira toli wa mpologoma. Nze ndi mulangira. Ntegerekese bulungi. Muli baana bangoma. Kakati ffe abalangira obalaba bwe ekyabwe ng'abalangira era olaba abalangira beddiranga miziro gy'abanyaabwe ekyo kiri kyenjagadde okugamba ne Bassekabaka n'abalangira baatwalanga miziro gy'abaki gy'abanyaabwe. Lwakubona tuzibye okwogera ku miziro tujja kusinkane programu eddako okuwasa okwo tulabe okuwowa kuli kutya mbasibudde.